Omwezi gwa muzigo twakagutandika era nga tugutambuddeko ennaku 2 omwaka 2024. Nkwaniriza ku mukutu. Gano ge mawulire mu Luganda ng'okugakusomera yenze Divine Mercy Nalwanga muzzukulu wa Mugema. Banka y'eggwanga enkulu etegeezezza nti gye bujja abalina amaduuka ga mobile money ne Airtel money abanaagaanye okussa ekiragiro ekyayisiddwa kubajjayo ssente ezisukka mu kakadde akamu okusooka okulaga ebiboogerako nga n'endagamuntu eri bannayuganda ne paasipoota eri abagwira bajja kuwalirizibwa okukulibwa mu mbuga z'amateeka. Okusinziira ku bakulu mu banka enkulu, ekigendererwa kya kulwanyisa bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebize byeyoleka eri abo abajjayo ssente ennyingi. Abalina amaduuka ga mobile money ne Airtel money abayogeddeko ne bannamawulire ku ntandikwa ya wiiki eno baategeezezza nti tebannaba kutandika kwettanira nkola eno newankubadde nga yagambiddwa okussibwa mu nkola. Ate ye Pulezidenti Museveni agugumudde bannayuganda abamu abakyayagala kulengerera wala n'agamba nti kyekiviiriddeko ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Bwe yabadde ayogera ku lunaku lw'abakozi mu kibuga Potopoto, Pulezidenti Museveni yanenyezza abo abateefiirayo ne basalawo okufuuka bannamunaku n'agamba nti singa enteekateeka za gavumenti ziteekebwa mu nkola osanga tewandibaddewo nabagenda mu mawanga ga Buwalabu okukuba ekyeyo. Ago ge gabadde amawulire wabula nkujjukiza nti tuba tukutuusaako amawulire bwe gati buli wiiki. Tossa mukono akuume atakumira mpeera.